Uganda lwe bagenda okulonderako abakulembeze baabwe okuva ku mukulembeze w'eggwanga n'abalala abanaabakulembera emyaka 5 egijja olw'okubaawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja. Ssentebe w'ekibiina ekitaba enzikiriza mu bbendobendo lya Greater Mukono ekya Greater Mukono Interfaith Forum, Bishop Dr. Samuel Rwandassa akuutidde bannansi okukuuma emirembe n'asaba abazadde okutangira abaana okwetaba mu kuwaanyisinganya ebisongovu ekiyinza okuvaako okuyiwa omusaayi nga kw'otadde okusibwa, n'asaba abantu okulonda n'obwegendereza. Okutegera ne mukumanya kubanga akalulu tekitegeeza kufa. Kati senga okufa kubeerawo, bano abaana mugenda balekera baani? Abaana bano mugenda balekera baani? Mugenda balekawo nga bamulekwa kubanga bano abaana beetaaga okulabirira obulungi, beetaaga okukuuma obulungi. Era awo njagadde okutegeeza bannayuganda mukuume emirembe. Mukuume emirembe, muleme kuyingira mu kwekalakaasa. Okwogera bino ono abadde ayanjulira abakkiriza b'ekkanisa eya Mount Lebanon esangibwa ku kyalo Kanikwa Nammere mu ggombolola y'e Kyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono, ekibinja ky'abaminsani 8 abaava mu ggwanga erya South Korea nga bali ku bugenyi bwa nnaku 5 nga babuulira enjiri n'okubangula abavubuka ku kunyweza Kristo. Omusumba Samuel Rwandassa abuulidde bannayuganda obukulu obuli mu kukuuma emirembe na mbeera ki eyinza okutuukawo singa bannansi tebafaayo kugikuuma. Ekimu kye mmanyi mbakubiriza okukuuma emirembe, abazadde mubulirire abaana bammwe, tugende buli muntu tulonda. Londa nga bw'osobola, keera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 ogende olonde. Genda olonde, okulonda si kufa, gwe londa omukulembeze gw'oyagala era gw'osazeewo, naye n'amagezi nago geetaagisa. Ono asabye bannayuganda okwewala okukozesa obubi eddembe lyabwe ery'okwogera n'abasaba okulonda abakulembeze abanaabakolera so si abeenoonyeza ebyabwe. Ekitegeeza kufa, akalulu kano nze nakalaba mu 1980 naye nkyali mulamu. Lwaki? Olw'emirembe egize gibeerawo mu ggwanga lino. Ate n'eddembe ly'obuntu okwogera n'okukola kyonna ky'oba oyagala. Awo njagalira okwebaliza ddala Katonda kubanga waliyo obukulembeze nga bwo tebukkiriza bakulembeze balala kubeerawo. Naye buno obukulembeze buwadde abantu emirembe, okulaba nti abantu beesalirawo ani omukulembeze gwe baagala okulonda. Era buli muntu oli wa ddembe okwesalirawo, naye mu kutegera ne mu kumanya. Alex Museyiri yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.